Media. Kakati bava mukukuta kule busente bwa Sabanyala. Sabanyala asula na ye bukoloto ya DPC. Myezi 3 taitanga ko Sabanyala namugamba ogenda kuleta kitabantu. Sabanyala jo wali bajo. Security ya Kayunga mugenda kutisa abantu. Aba wali baje ya majambia. Diliri ampaji. Nono manyini akimanyi. Diliri ampaji. Nona akimanyi DPC ndio. Na musibita ababu bappa muchimu. Sabanyala ya fuleki. Utakana na rona aliba. Yabitegera yali katonda ntukutwana kata Sabanyala. Era olinda mukama bafe Kampala je mukanda kasonga. Tukuzamani tutwala. Security zitatuina mu Wesige. Ye Kayunga. Era fitunda bakuwabira wonna. Kubanga security ye Kayunga. Eri mu za Sabanyala. Bonna balagira bulagizi. Abadumiranga batisa tuisa. Nega Sabanyala aina cases nyingi. Nekusemwa ye dijezi. Ekireka yonna. Bino byonna ebintu byawano yabifojinga. Prime Minister yamuyita n'agaana okujja. Sabanyala n'agaana okujja. N'ayita abayinja yatunda Sabanyala n'ayita n'eyagula omuyindi. Bonna baagaana okujja mu meeting eyasooka. N'addamu n'abayita mu meeting ey'okubiri. Neera tebajja. Bombi aba babiri. Kakati mwe mwagala otutuuza mu meeting. Mwogere ku ki? N'ayatunda n'eyagula tebaliiwo. Tuwataasa omuntu omubbi mbadde mutasobola kwogerako. Kino kiwulirize Sabanyala yatubadda kulina ettaka lino eryawano ettaka ly'ekibira famire yonna yatujjako $5,000 ettaka ly'ebbajjo nayo yatubadda lino lyo lyaffe naye liri yatubadda yatujjako $5,000 nga wazze ku bantu abalala n'amaanyi fe tumuze tuli watono wano omwana yemumukozesa ensobi nemubamukubira n'amasasi we muliyita Sabanyala Sabanyala mumuyite si Katonda ne Katonda asobola okuwuliriza ajja atule ne famire ne Sabanyala neyagula lwaki mulinze waffe kogwo lwaki tunyigiriza bwetu Uganda yonna mujatuulira mulina abali wano mulina famire ze muzaala naye oli wafudde mu nsi nga bajja batwala ekintu kubanga oli alina amaanyi alina ssente ffe ne wabajja wano DPC ne bojja wekka tewali agenda kukuba wadde oluyi tewali naye diso ffe tubasaba ne DPC we muwulira nga mulumirwa kitundu nga temulumirwa mu sayidi emu musetinge meeting ey'amangu kubanga abantu abaana balina obulumi. Amanya Seruzi Fred ndi mutabani w'omugenzi Leti Sabanyala Nasani Mpaji. Nkolanga chairman wa family. Ekyatulese ku ttaka ensonga ez'emabega sijja ziddamu azitegeeza aliwo naye tuli twazitwalewa
Prime Minister Nabbanja n'atukwata bulungi era tumwebaza ne Minister Nabakobo wa Lands kubanga yalagira yali agenda bweru n'aleka nga alagidde RDC bamuwe ebbaluwa ayimize buli kimu ekigenda ku ttaka ntiru nga tumaze okusetolinga ensonga zino. Naye eky'omukisa omubi nti bonna baafuna olugendo ne batambula naye abantu be baalagira ebbaluwa tebaazifuna. Tubanjiza RDC naye ng'agamba naye abeera ku biragiro agezezzaako okufuna ebbaluwa tanagikola ki. Naye ng'ebikajjo biri mu kugenda mu maaso n'okkula. Kakati nga tulabya ddala nti kyakutunyigiriza abantu baleeta konteyina baziteekako bakola ki ne tusalawo e Kampala tuveeyo kubanga kino ekintu kyaffe kyali kya kitaffe kyaffe ky'abaana baffe ky'abazzukulu baffe. Ekyalo kyonna ne woyita ebyalo byonna ebyetoolodde kuba kimanyi nti ettaka lya Mpagi yamaze emyaka emeka. Myaka kitaffe ng'ali kumpi okufa wavaayo omuntu ng'agamba nti nannyini ttaka nga tumazeeko emyaka egiri 4 n'okusoba. Kakati kyendowooza nti mu tteeka ery'omulembe guno gwa Museveni oba tosobola kujja n'ojjako muntu. Era bye tusanze ku ttaka batutegeeza nti abayindi abaagula banoonya nannyini ttaka nga bw'obuuzizza ne banoonya n'abali ku ttaka. Ssaabanyala n'agamba nti alipresentize family. Owulidde awo ebigambo ebibadde byogerwa abatuuze bagamba baatuuza meeting eziwera nga bagamba family emutumi. Ffe tetumutumangako kye kituggyeeyo kuba tetuli batamiivu tuli basajja ba buvunaanyizibwa tetumutumanga kujja kutunda ttaka lyaffe. Teri mwana anayinza kuvaayo nti yatuma oba tewali minutes ayinza tulaga nga tutudde mu family meeting kuba nze kyamaanyi. Ssaabanyala muto wange n'akamulaga ekintu mulaze meeting ntudde na meeting ezisukka mu 4 nga musaba atule ne family ase tulina ensonga eziyagamba. Naye obulimba obugenda ng'atambuza agamba kino agamba kiri singa yabutwala obudde obwo n'atula ne family nze amagezi ge nali muwadde ge gaali gasinga. Era ffe kye twagala nga family twagala bwenkanya. Toyinza kusanga muntu atudde ku ttaka myaka mbasaba bannaye mwenna bannamawulire mutambule ebyalo bino byonna oba mwanga tubayitiye meeting bajja bagamba ettaka lya Mpagi. Buli muntu yenna akimanyi nti wano wa Mpagi. So n'olw'ensonga eno nyongera okuddamu okugamba okwogera ku meeting ze nayogera ne Ssaabanyala. Ssaabanyala nziramu okumutegeeza nga mpita wano mu ggulya eno. Ssaabanyala family kintu kya buvunaanyizibwa buli muntu yenna kyakolerera. Nkusaba ojja otule ne family otereze ensonga zino oleme kuleeta nsasage mu family na kugisaanyawo. Mpozi n'ekya kyensembayo nsaba omukuza waffe president w'eggwanga ensonga eno manyi yamutuukako. Nkusaba president mukadde waffe omukuza waffe oyingire mu nsonga eno kubanga enkya n'eggulu eyongera kusajjuka. Abaana ettaka lyabwe lyatwalibwa tebalina we badda. Erinnya Kyagaba Ronald Mpagi omu wa family eno tubadde mu nsonga eno ey'ettaka lino erya muganda waffe yatunda omwana omu nga talya family akimanyi bulungi nnyo. Tutuuse mu office ez'enjawulo naye ffe tusaba kiri ekintu kimu. Tutuuse Honorable Prime Minister Nabbanja era ekintu akitambuza naye waliwo etwakezeganyaako mu meeting ezijja zituula n'abatwala security mu Kayunga muno baali bagambye side zonna ezicomplaining asooka ziyimirizibwe okukola ekigenda mu maaso ku ttaka lino. Naye twadde shocked nnyo okulaba nga batandise kuyiwa konteyina bo bakyagenda mu maaso ate ffe tebatukiriza kujja awaka ng'emulaba amayumba ago ffe wanaka tujjawo olunaku lwe twagalidde oba kiro oba misana. Era lwaki twaze n'ekiro tugenda kampinga n'ebbanga lyonna sigamba nti kuddayo badde bazze pulaani nga yakusenda wana waka ekiro ekikeeseza olwaleero. Yensonga yatuleese eno so wano tuli waka tetuli bunaayira ne tusaba kiri ekintu kimu abakulembeze buli omu mu kiti kye bw'oba ng'owulira ayagala emirembe mu Kayunga goberera amazima. Eyagula bamukwese omubbi eyatunda ne bamukwese naye bajja kuffe ate abanyigirizibwa. Ettaka lino lyaliko emiti n'eryako eyalingibwa. Lwaki ogamba oyo nti akenya ettaka ly'abaana nga tebategedde lwaki akikola ate baagala kulumba ffe abaagala okusendebwa. So nkubira omukulembeze buli omu kiti kyalimu ensonga eno mugikwate n'amazima kubanga tetugenda givaako wano basobola otuziikawo tetugenda givaako abaana n'abazzukulu paka ensonga eno nga tugigusizza. So n'olwekyo nze nsaba buyambi buli omu gyali omukulembeze naye nga tugenda kulwanira wano ku ttaka wano awaka bajje batusengule
obanga batusuze tukuba amasasi fabamu emabega liro tuyasola na mayumba batuyiga bataka lino neto waddeyo bakole kye baagala batusuze tukuba amasasi nenga tufiide ku kyaffe na mazima. Kati tufunye call ngo Munasiga Nsimbi omunga gamba nti kutaka lye yagula ettaka lye liliko akavuyo waliwo abantu bakuba bakozi be bali kwokya bintu kati tuze indidi tusanze group nga ya Mpagi family nga bagamba nti bo lino kibanja kyabwe so babadde nga bayine fujo ne tubakonvisinze balekerawo efujo enkyaba jefe meeting tufuna olukiiko tutese kweza ensonga zaabwe. Wow. DPC waliwo ebigambibwa nti oli driven by the Savanyala about this land. Of course, that's what they are alleging, but that's not true. We are law keepers. We respond when there is violence, and we want peace, law and order maintained. Yeah, and that's why we are calling them for a meeting so that everybody attends and gives their side of the story.